program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusika. Agambye nti ekiseera kiweddeyo ebyaddala ekiseera kiweddeyo. Kale nno olimba lute enkomerero olimba olwa mukadde waffe bamuyise Dani Mugula bwati wagati enkomerero bawuli ebigera maaso mu nsi mwe tuwangaalira n'owuli ebigera maaso ku mirirwano n'owegera maaso emitala w'amayanja n'oli bigera maaso mu bantu bennyini betubeeramu amazima ge tusobola kulowooza nti maybe ensi oba enkomerero eneetya okuba nti etuuka muganda wange. Okay, tukwaniriza munate omulungi nate awuliriza wali Impact FM radio Lwasa Mayinja mu kaseera kano kennyini munnange ssebo nzikiriza nkujjukize gwe munafaali eyo bwobanga ozukuse ng'ompulira weebaze Mukama kubanga akulessewo lwakigendererwa. Abantu bangi bafudde ebyaddala tebali naffe wetwogerera naye ng'ate gwe akulesseewo kakati nno gwe taata mama kasoberera ng'ozukuse ebyaddala ng'omanyi nti wiikendi eyingiddeyo yiino abasiba mpataso okuba basiiba olunaku lwaleero omwezi gwalabise eggulo kakuba ke akatonyeredde mu bitundu ebimu ebyenjawulo mu ggwanga lyati Uganda olw'omwezi ogwo kati sibo kitandise olunaku olwaleero mu butongole eky'Obuyisiraamu ekyokusala ebisolo yidi okusala ebisolo ndoza wigwerako wali kigwerako yidi okusala ebisolo naye ekyo ekifuuse ekyeya kuba mu Morocco awulidde ne kabaka yagambye abasiraamu beeyo nti tebasala ndiga kuba zasigadde ntini nnyo bazireke zisobole okuba nti zaala oba nekitabo yakikolako ku myaka giri egy'ataano naye embeera bwe tukujjukiza bulijjo muganda nga tuwuliriza musimbe emiti bannange abantu bali mu kukaaba kati nti amazzi tebalina nti omusana gumazeewo ebimera byabwe ne bwe otunye ennimiro esinga obungi ennyo ebyaddala ogenda okwekkaanya nga emiti baagitema dda gyaggwawo tewakyali miti gye takisiikirize kitegeeza nti nno kasita omusana gusana gwaka amazzi gajja kugwa mangu mu ttaka. Kakati tubajjukiza tubategeeza ne mbakubiriza wano bane musimbe emiti kuba tugyetaaga olw'okuma obutonde bw'ensi ate nga mulimu obulamu bwaffe mu mbeera bw'ekyo. Ate n'ekirala tulina okuyiga kiyita water harvesting yenkola simanyi lwaki gavumenti yaffe tegiteeka nnyo mu nkola kuyigiriza abantu tufuna enkuba neeyitirira n'esukka nawe yalikomye n'ekyewuunyisa mu Uganda bw'osanga nti oli amazima gennyini enkuba ekya ne bagenda bakima amazzi oba basumule amazzi ku taapu bakole ebintu bwe bityo naye ng'ate enkuba ebadde etonnya kwe gakiswaza akati ebintu bwe bityo mu bannaffe abalima waliwo enkola ey'okuba nti osobola okulembeka amazzi ago togalembese ku nnyumba naye ogalembese mu ttaka otya ng'osimye ekinnya mu ttaka n'olikayo amazzi ago. Lumu tujja kyogerako ekyo nakyo water harvesting tulabe kubanga bannansi enkuba yalekeddewo okutonnya omusana ne gwaka ne mu kaseera katini nnyo kubanga January omusana tegwali mungi nnyo gubadde mu February wano akati aba ne bakaaba naye ng'ekibaka byaki tebalina amazzi gakufukirira birime amazzi agenzi gali wala nnyo so mu mbeera bw'etyo naye ensonga etulina okuwanga bannange tuzuukuka nagamba nti waliwo ebintu kano byetuwa ntubirabakaawo naye nga abamu babyonoonye abala tubyonoona ffe bennyini ffe tubyonoona naye kasita tunaaba nga tuzza engulu tetusobola kufa njala mu ggwanga lino Uganda libatuwa part of Africa tekisoboka. Kale ekyo nga kiwedde ejjo emiti mu gisimbe ekyo nakyo mukirowoozeeko. Kakati taata mama tukimanyi bulungi nnyo mwabaze okuse muga nti weekend eyingiddewo tugenda kujja ku nkoko enkoko gyogenda okuba nti olya naye bwebanga nkoko nansi weebale nnyo nabagamba nti mulekerawo okulya obukoko buno bukiyokiyo obwo bwe bakuba eddagala enkoko nebeera nga okuva nga kakalulwa olunaku lumu babutuna olunaku lumu one day old chick era bakuba obulango mbuulira nga kakazaaliwo kati kakalulwa bo ne bakatunda ne bakakubirawo eddagala olukatwala ewaka bagamba kawe ebbugumu tekabeera ne mama waako ekitegeeza nti kati tuba tubuli kati mu mbeera eri nakyo tugenze mu mbeera kati eri artificial ey'amanyi g'omuntu kawe ebbugumu nosaako sigiri nosaako ki ne bagamba ekirala tekalina kusula mu nzikiza katekereko ettaala enkoko neekula ekirala emmere tolina kugijjamu erina okubeeramu emmere enkoko eri ekiro n'emisana kane weesanga nga enkoko ebyaddala ebadde n'okukula mu mwaka gumu ekuze mu nnaku 14 kakati ng'eddaga bw'ogikuba bayitabudemu ebintu ebyenjawulo kemika ez'enjawulo omusajja mukazi watu novaayo n'olya n'osanyukira ddala muganda wange kutegeeza nti oyabutwa era kkiriza obudde bwonna kansa ajja kuba ayingirawo kubanga ebyaddala yaluma abantu wamwe bali nnyo taata mama kasoera ng'okitegedde nti ebyaddala olina kugula nkoko nansi tofuddeeyo oba bbeeki naye ogula bulamu kanebaze munywanyi waffe wano
omuliza waffe amuyita Rogers Africa, Rogers Africa ali wali nansana, omusajja mupaani pan African. Akati ye yatandika okulunda enkoko zino ennansi, era etwogerera balina nnyingi nnyo kati batanse n'okuba nti baluza n'okwaluza naye nga nansi. Era ngamba nti waliwo omukyala neyakuba essimu n'alagirira abantu eddagala ery'okuwa enkoko. I think nawalona tulinayo akatabo ako Dr. Kyatuleetera Dr. Galwango twetukolako akokuba nti ak'enkoko so akumanya eddagala esobola okuba nti ligema enkoko eŋŋanda oba enkoko enkyoli, enkoko ennansi tukitwale bwe tutyo, tuzita nkoko ŋŋanda wano. So kasubire nti nno bajja kuba nti message bajja kugimpeereza wantu nga tusobola okuba tukola ki, tuyamba munnaffe ono abeere nga munnaffe kino kitwala mpola mpola mu mbeera bwatyo. So twayogera omwaka guno n'omwaka guli ogwedde abatugoberera bamba naso okuba balunda ku nkoko naleka nkoko mbubiri busatu bula butaano nga 10 naleka okuba nti abolunda obunansi wanatukira ali mu nnaku enkulu mugula enkoko mugula bukiyo ye nga munnanga alina zaalyako ate nga zaalyako namu nnyo kuba zikulidde ku butonde bwennyini Katonda bwe yalagira. Muganda nga tuliza nkwaniriza wamma webale nnyo kasobera nga munange kyomanyi okisegera nno munaffe tuli obutula ebya tulya nnyo ebutuwa obw'enjawulo. Obutuwa bwe tuli obwo busa n'okuba nti bujjibwa mu mubiri. Omubiri ogwo tugujjamu butya tugaa nti no kasitonywa amazzi buba bukendeera mu mubiri gyaffe kubanga amazzi gakola bunnyo okuba nti gooza ebitwatwatwa ebyo eby'emibiri gyaffe. Naye ensonga eyo mazzi kigogenda okuba nti onywa nagamba nywa kyetuyita mineral water siga emazzi gogula mu dduuka nedda bakulimba, siga amazzi amapaakingi nedda bakulimba. Ago ekitongole ekivanyiza mu byobulamu mu nsi yonna World Health Organization yava ekitugamba nti nno aga amazzi si matuufu 100% naye batukubiriza nti gakendeeze oba so agakendeeza gaviireko ddala gali pressing. Kano ensonga eyo kyetuyita mineral water ge mazzi gali gennyini geweefumbidde ogasenye ku luzzi n'ogafumba obuto mu chemicals n'ozijja nako oba n'ozijjako zonna nonywa amazzi gennyini agali mu chemicals entuufu ez'obutonde. Webale nnyo kasoba nga okitegedde emijjaffe 7.5 ku 10 n'okudda waggulu byetaaga amazzi oba mazzi so geetaaga. Embeera ebadde nga obudde buwamusana nnyo ng'abantu bakwiza okunywa amazzi tebalina kukubiriza gwe olina okwekubiriza gwe kennyini kubanga omubiri gwo gwetaaga amazzi okugyamu obutwa mu mibiri. Webale nnyo kasobera ng'olya ku bintu ebikaawa era okugyamu obutwa mu mibiri ng'obutwa bukatunkuma nademerako mukatale nga bandaga ebituulatula ebinene neŋŋamba naye olina gamba bibino nogati si katunkuma nagamba lwaki nega katunkuma alina kuba mutini ate buli obukaawa ndina byatandise okukaawa nega byatandise nti ye nega byatandise ekitegeeza kati waliwo yabitandisiza okukaawa sijja bigula njagala buli obutula bukatunkuma buli obukaawa era ninga nembufune nadde mbufunye bulungi nnyo nnyini ddala naye ensi yaffe ereso okuba nti eggwawo bwetyo nagamba nti n'abasajja kyebakola kiri kimu kyokka batondawo ekizibu ne bateekamu ssente ne bakinoonyerezaako ate ne bamala naye gatuteesa ekyokuddamu. Kakati bakola obuwuka ne bulya ebimera byammwe byonna ne bisaanawo enjala neebakuba bwe bakuba ne bava ne banoonyeza emagano ki enjala lwaki ebakuba nti akubanga temukyalina byakulya ebibala byaggwawo emmere yammwe yaggwawo yafa kane bajja ne bagala tulina solution katubawe ekigenda okuba kivaamu emmere nnyingi nga nnene ebawonya enjala kuba temulina kyakkola bambi ne mulya nga mumanyi tino babayambye buyambi kumbe emmere yonkolerere erimu obutwa buyitirivu nnyo ne mulya nga mugenda kufa ofi babateeketeeka ebbanga ery'okufiiramu naye nga tokimanyi kakyo kibayita genetically modified organisms oba empeke ezo enjingirire eziri kateeka ze mugula obudde buno nga ne katunkume kubate katunkuma kati mwali nga munene alinga eriiso bwati nga nokuwata kaawa bange banase n'omukuba kati ebintu akaawamu kati ojja kutomera ng'olowooza nti n'olya katunkuma kumbe olya butwa. Amma bali nnyo kaswera nga olima greens abana greens bakoma bali mwe bali nyuma eddala na bazigula namwe mwe bali nnyo ate mwe bazifuuyira twabagamba dda muli batemu ekyo mukimanyi nofuuyira greens ng'ozinoze nofuuyira ennyanya ng'ozinoze mbuzeme kwonooneka zeme kuvunda osokikiriza ekyo mbu ekintu ekiri perishable ekirina okuba nga ennaku zitako nga nnyo bataano Katonda kikola kirina okuba nkivunda such that wekivunda obusigo obusa okuddamu ne bumere mukola ennyanya endala for example negwe n'ogamba nti kokyuseemu amanyi g'omuntu n'ofuuyira ennyanya ereme kuvunda era ereme kumera erina okubeerawo ennaku 4 ku 5 n'ebeerawo weeks 2-3 ku mwezi mulamba ng'ekyali ŋŋumu nga weewaana kumbe oliisa abantu butwa oli mutemu. Wamwe bali nnyo bali ddala gwe ssebo n'ennyama nate kaswera ng'okimanyi nti embeera bwetyo bweri nabagamba buli nti nno
olunaku olw'eggulo twabadde mu mikolo wano ku Victory Church wali nga waliwo mass wedding bagase abantu emigogo 51. Wow, His Eminence Dr. Joseph Sirwadda yagase emigogo 51 egy'abagole. Kakati omukolo gwadde matiri bonna nnyo nnyini ddala era bannaffe basanyuse nnyo era mundu zahane mundu bagazitandika probably weekend oba maybe masawo tubayuza mu mpira bwetyo. Kakati munange gwali eyo nkutegeeza oba osokala ku ddiro kola ku ddwiro tulya nnyo abantu mulya wano mwalidde kati amasavu ne mulya bikoze bitya bitule mu mibiri gyammwe gibeeraawo tokola ddwiro tokola ki so bogezezaako tambulako oba kola ku ddwiro alisa tugamba nti no wiiki yonna ennaku 7 ezo ne bokolamu essaawa zo nga 2 zokka zikumala kale neziba ekisaawa ng'emu kitundu zikumala alisombire ogukyamusizza wali ng'ogende nti gwina okuba ndi gukolera ddala. Muganda enkwaniriza ene program emanyiddwa nga ekiri emabega w'amawulire nga bulijjo basebo ne bannyabo nate omulangira kalimage gange. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program ekiri emabega w'amawulire omunywanyi atuwuliriza ali eyo yose okwati otuwuliriza etukyali ffenna. Program ekiri emabega w'amawulire tugenda maaso amuli mayitirivu nnyo agabaddewo wano wali ne gatukuwayo kwaga amatonotono n'ogategera bulungi nnyo nnyini ddala n'ogategera bulungi nnyo nnyini ddala n'obeera nga munawe kitegeera bulungi nnyo. Okay, katabi bali bwana Isaiah kandabe wano Dickens oba kikolako Mbale balina mukobozi besa kufuna radio bwana Dickens ino kubantu ekikolako muganange Mbale tuli off. Okay, mumbira bwetyo okay mbadde nkutegeeza munanga atuwuliriza nti amuli gade mangi nnyo amuli gade mayitirivu nnyo naye ng'ekiriwo kiri nti tujjamu agogo kandi tugakuwa agabadde ku kituyita wano nawali naye tunamuko amatonotono. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, program ekiri emabega w'amawulire muganda nga tuweza kyagenda maaso kwa kyakuweereza nkutegeeza nti no kati tusimbudde mu kaseera kano kennyini tusimbudde kakati no twolekedde eggwanga erimanyiddwa nga erya Vietnam. Ki ekiri mu ggwanga erya Vietnam muganda nga tuwuliriza tubadde tulaba entalo naga nti entalo bw'ozirabanga kkiriza obagaana olw'ensi ekola ebyokulwanyisa ekola emmundu ekola bomu ekola grenade eba efunamu era olutalo kasalwa nti terulwanibwa kitegeeza nti eyo ensi erya ku ssente ziva mu byokulwanyisa ejja kufa enjala kati kyova nti n'ensi zirina okusponsalinga okuteekawo entalo buli kaseera okuba nti abantu balwanagana mugula ebyokulwanyisa abayikale bagula ebyokulwanyisa abatujju ye eba efuna ssente mpitirivu nnyo kyova nti no basponsalinga bennyinnyini program bwe ziti. Kakati lwaki tute mu Vietnam twalaba entalo ez'enjawulo nga zibaddewo mu nsi mwe tuwangalira. Kakati mu biseera eby'olutalo olwa Vietnam omedanga vendamizwo no lwaliwo okuva nga mwaka gwa 1965 paka 1973 amagye ag'eggwanga erya Amerika oluvannyuma lwa Vietnam okufuuka kye baawalula bali bakoze pulaani nga bakuba Amerika bubi nnyo nga Vietnam erina kye bayita ebibira ebiri ebikwafu ezimu ku tropical forests kati nga bekweka omwo nga balina kye bayita undercover omuddo ogwakabi nga bekweka omwo ne bakuba Amerika yajjanga nga bamukuba bamukuba enfunda zaalinga 5 n'ambirira era olutalo lwamulema emyaka egyo balwanira gyonna 8. In fact Omumerika yakubibwa nnyo nga bw'okiwulira naye nadda ku mmeeza naga ngenda kukola nti obutaswala nansi obutagenda maaso kuba nti enjogerako nti Amerika nkubirwa ntya nga nja kubeera super power nga nze singa mu nsi yonna mu maanyi n'ebyokulwanyisa kyeyakola muganda nga atuliriza naga nti okay abasajja no bankuba batya nti bankuba bayingira mu bibira ntwalayo ennyonyi zange so kulaba kubanga birina kanope ebira bibeera nga biziiza wansi wakulanga nengerayo naga ngenda kukola magezi ki nakola ebintu ebyo ebyali biganiddwa mu nsi yonna
ebyokukozesa ebyokulwanyisa oba omukka ogw'obutwa ogw'obulabe. Amerika kyeyakola yafuna kigambwa nti nno mu kaseera kennyini ako ekitabeerangawo bukyanga okiwogera ku bbomu va ku zino eza ssematalo owokubiri muganda wange. Kigambwa nti nno Amerika yasitula bbomu eziwera ddala ttani miliyoni 7.5 zeyakuba ku ggwanga erya Vietnam. Bbomu tezaamala era abasajja tebafa nga busajja bungi nnyo agabuvaawa bante nga bubakuba bubi nnyo. Muganda wange kyeyakola jukirize bbomu zetugambeko ttani eza miliyoni 7.5 zikubisamu zezasuulibwa ku ssematalo owokubiri emirundi ng'esatu mirambirira mu ttani. Kati nno okakasa nti nno kyali kibi nnyo. Naye omusajja omukuba bbomu ezo n'asigala ng'akyayimiridde, n'asigala ng'akyajja. Kye baakola nga bbomu ziganya okutta obusajja o Vietnam, bweyongedde kuleeta maanyi na kutaama bukuba mu Amerika waggulu wansi. Kyeyakola okimanyi, n'addayo ku mmeeza n'atuula n'agamba ngenda kukola ntya, n'agamba nti ate mweraliikirira. Ssematalo owokubiri we yaggwa waliwo kemiko ze baawera okukozesa, we baziwera okukozesebwa ne tuzitereka. Naye twali tuzikozesa, hiti yazikozesaako, n'abantu bazikozesangako. N'agamba nti ziriwa ezimu, ne bagamba nti ezimu twazikozesaako ku bbomu. N'agamba nti okay, n'agamba mwogera ku kemiko kyeyo. Mu kemiko gye twogerako eri awo ya kala ya mbazzi, tuyitibwa mazzi, obuwunga tubutabula mazzi nefuuka eya orange oba eya kacungwa. Kakati muganda wange atuwuliriza ne bagamba nti okay, bwe kiba nga bwekyo kyemwogedde bwe kityo nga kinaatutaasa teme kuswala kye tuba tugenderako. Muganda wange atuwuliriza abasajja bano amagye g'eggwanga erya Amerika ge twogerako n'eggwanga lyennyini ne bakola ne batabula ekyokulwanyisa ekyo ekyobutwa, ne batabula obutwa kye bata deadly weapons zino, ne bagamba zigenda kukola kuba tutaddeyo mines ziganye, cluster bomb ziganye. Ka ne baddira chemicals ne bazitabula ne bakola kye bayita Agent Orange. Agent Orange nga bamutabudde yenna. Kakati mbavaayo ne bagamba kati yogenda kukola kino era operation ne bagamba tugenda giyita operation Ranch Hand. Lwaki? Egenda kubanga bayita waliwo bagenda okuyita ku ttaka n'abagenda okuyita mu bbanga, naye tusooke mu bbanga ne bafuna ennyonyi zino zina mu nkanga ne basaamu ebigaloni oba ebipipa ebya Agent Orange ne bazivuga ne bazibuusa waggulu ne bayita waggulu ebibira mu Vietnam. Bayokya ebibira n'eddagala lino ebira ne bikala. Bimala okukala ne babikumbako omuliro ennaali. Ne wansi wano abasigalira ne bakwata bomba mukono ne bajja nga bayitasaamu nga bookya ne bakuma omuliro ne bookya ekitundu kyonna. Akati Buganda nga atuuliriza kigambibwa nti ekitundu ekyayokyebwa kubanga gallons amapipa ge baakola bakola kye bayita million gallons 12 n'omusobi eza Agent Orange. Million gallons eza Agent Orange eyo toxic defoliant gye bwogerako erimu dioxin. Bwe bagamba nti no it's highly carcinogenic, nti akwasa kansa nga bw'okiwulira. Si kye kyokka, contaminates soil, ettaka, amazzi ne food chain. Kitegeeza food chain w'olimidde emmere paka w'ogiriira nga system eyo erimu odyomo bulungi nnyo. Muganda wange bamala okufuuyira ne bamala okwokya ne basooka abakaya Vietnam abali balina okukubibwa n'amasasi n'emmundu ne zibbomu baafa butwa bwa ddagala lino. Yo si ensonga ki nkugamba ebigambo bino munange, kuba badde bajja bakikola nnyo nakati bakyatta abantu mu nsi yonna. Naye kikino ekyeggamba ekirala nti nno olutalo nga luwedde bagenda okugamba nti tutya ffe tukoze tutya. Bakakana nga bagenda ebimu ku provinces bakubamu omukka guno ogw'obulabe nga bw'okiwulya bagita Kwanga Tri Province mu Central Vietnam. Kakati ekyewunyisa baga nti abantu abafa bukabokawo bali emitwalo nga 10 abafa ku olwo, naye nga abasigaliza obuvune
be basinga obungi njo okuvune buvune ekikaki. Kakati okusinziira ku kitongole ekibonereza ku byobulamu mu nsi yonna, World Health Organization CDC n'ebitongole bya bitirivu nnyo, abavienti bagenda okulaba emyaka giyitawo ng'abantu baabwe tebalina maaso, abantu emikono gikutuse, abantu bafunye kansa w'olususu, abantu tebakoma kwabokaboka abaliwo, bagenda okiraba ng'omwana gw'ozadde mulema, omwana gw'ozadde agongobadde, gw'ozadde talina mbiriizi, gw'ozadde talina mikono, naga bawukyeba n'abazzukulu nabo nga kikyaliwo ekyo kigenda mu maaso, naga lwaki kino kiri bwe kiti. naye nemekebejja munange okwekebejja mu bitundu byennyini bakwamu obutwa buno Agent Orange naga nti eddagala lye baawera edda mulikomeza nga Agent Orange bagenda okupima bati nga Agent Orange oyo baga nti amala mu environment kitegeeza mu ttaka oba mu butonde emyaka obukadde 14 14 million years. Bino si byange bya science. Agent Orange ng'amala mu ttaka emyaka obukadde 14. Sinatuka kunjagala kuwanga nkutegeeza ekyewunyisa kikino. Vietnam negera mu kooti ey'ensi yonna newaba musango, era omusango ne gusinga eggwanga eriba eddwanga erya Amerika. Ekyewunyisa kooti eyo bwe gusinga eggwanga erya Amerika ne bagamba nti Amerika musango kusinze nti yetutegedde. Kati okuva olwo ne bassawo kye bayita signs ne bagamba Amerika olina okuliyirira abantu bano, olina obbalabirira, olina okukola ebintu ebyenjawulo. Nagala bomu ze bateekayo ne zitabaluka ezo za bulabe eri abantu, ne si za bulabe nnyo okusinga guno omuddo ali kusinga zino eddagala limwafuuyiza abantu. N'olw'ensonga eno kye bayita Agent Orange Clean Up Projects mu ggwanga erimu eddwanga erya Vietnam. Okitegedde? Agent Orange Clean Up Exercise eri abo bonna bonna tuyita ba Agent Orange victims oba human victims of Agent Orange exposure, nga balina okufuna kye bayita obuyambi. Obuyambi butya? Kyologerako kino baga okusalawo kuno emisango gyatuula nekitwala ebbanga omwaka wa 1996 bagusani bagutyemula nti neggwanga erya Amerika lize nkolaga neggwanga erimedenga Vietnam nga baliyirira abantu bano n'okubalabirira paka tekijja kukoma kubanga paka obutwa buliggwa mu ttaka. Programu netandika. Programu yatandise kakati netwa president yaze muyinza Donald J. Trump nayingirawo naga nti kubana baga nti obuyambi bwonna bajja buyisanga mu kye bayita USAID. Kati Trump bw'avaayo n'agamba nti nno bayimirizaamu kye bayita obuyambi buno bwa USAID. Uganda badde mukaba punna sereza za balwadde ba siriimu tumasereza ARVs biki. Kakati wuliriza nno aba Vietnam wetwogerera baga nti ebitundu wetwogera mu 2025 mwaka gutulimu guno ebitundu 2 ku 10 ebyettaka lyonna eya Vietnam baga likyali contaminated nekye bayita bomu ezitana kubanga zizire kudukuka. Then ebitundu suka mu 6 ku 10 mu Vietnam mu ttaka lyonna lili affected ne Agent Orange. Kakati kitegeeza munanga tuliriza nti kirizo bagana obutwa bukyalimu bannaffe bakyafa. Nakati wetwogerera bw'otunuulira project eno gye twogera ku Agent Orange Clean Up Projects abantu abazirimu bonna batambulira mu bugaali ababulina be babuwa, abalala tebabulina basitula busitule, abalala tebalina mikono tebalina magulu, abalala tebalina omutwe nga gwa kitundu, amaaso abamu tebalina liiso limu, ennyindo weeri walina okubeera nga aliwo katuli kamu ku nnyindo, emimwa ngolaba amannyo gokka ku mimwa ngolaba Mukama Katonda nga amagulu nga tebalina magulu, abamu tebalina mikono, oli nga talina mugongo, oli talina lubuto, nogo omuntu akulata bwati nenga abazadde nakati wetwogerera bakyabazaala. Kyo kyalo omwaka gwa 19 wegambye twalutandise 1991 paka mu 7 otwa luyitirirawo twatuka mu 7 muganda wange nga kimaze okukomekerezebwa, kati bakyafa abantu. Kakati kino mbigamba lwaki ndo Trump kasavudde n'agamba nti bakendeze oba bajje basirisa mu sente zino kati zita mu USAID ze sente zezimu n'obuyambi obadde mu Vietnam eriba n'abantu. Kati bavudde muganda nga tuiza ne bekubira omulanga naga tutegeze impact efa mawuza mwena mu bitegere bino ebintu nti nensi eri ku bunkenke.
lwaki mbigamba bino ebintu muganda ng'atuwuliriza wuliriza nnyo Amerika bajwala mu kooti ne bagigamba nti nno ekozesezza omukka obutwa eddagala lino ebbye nnyo ery'obulabe erikwasa kansa kye baakola ne baddamu ne bayisa etteeka ekkakali eriddamu okuweera kye bayita Agent Orange okumukozesa. Ekyewuunyisa abasajja ne badda mu factory ne bakyusa Agent Orange ne baddamu ne bali packaging erinnya ne balikyusa eyali lulinga Agent Orange nga orange biki ali mbipipa ne bamukyusa ne bali brandinga wetwogera kati ne bamufulumya kati nga brand ya 24D okitegedde akati wenkubuuza gwe munanga ali 24D omukozesa ddi abasinga obungi mumukozesa bwa mwali mumuwuliddeko abatamukozesa mulese kale muyinza okuba timukozesa kati naye wali muwuliddeko kakati no 24D gwe twogerako yoyo nyinyini abavieti mwali gwekubira enduulu gwe bagamba lwa mu ttaka obukadde 14 emyaka mirambi ya munafu atuuliza waliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike gwe mugaffe okusinga obunene nnyo munafu atuuliza kutereeza byasoba nakulaga bikusike munaffe nosala nokola ekyokusala gwe kenyini you have a right to know and the brain to decide. Kakati no mbadde nkyakutegeeza Agent Orange oyo kati obudde buno mbabule muri packaging ne mita 24D nagati nno ebyeddala ensinga bw'okimanyi nti n'ensi tejja kukuta ensi tekkuta kakati ne kooti zennyini mu nsi yonna si just w'omanyi oba mu Africa oba wa nedda mu nsi yonna ekkooti ezinga obungi ziri enguzi kubanga bwebanga baawera eddagala lino kuba temulikozesa mwe ne muddamu ne muli branding ne mukyusa packaging ne mulita erinnya eddala then kati oba oteesezza akyawo. In fact gwe musango gwe gumu ogwa musajja eyakolanga gundi gwe mugamba tambuza nnyo simali mugagga yali mwavu nnyo n'agaggawa n'akola ki eboziboozi ebyo owa Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken bakisuula nti n'enkoko zalinga atunza abantu zalinga zikulya mu nnaku 5 nga bazikuba eddagala enkoko ze bayita enzungu ne bamuwera kubona emyaka 2 nga takola olwadda sente nawaya ka sente wali kwandu balwalanga kansa bali fast food zezo waya ka sente nashaka yakomonga yeita KFC kimna kitambuza bulungi nnyo boboge nte nkoko zoliisa abantu zikulya munaku ntini nnyo zirwaza abantu kansa nga wita Kentucky Fried Chicken then bokomonga KFC noba nkoko zezimu zosala ziba zinalwaza ki oba mitwe babu kisitege nange bannange naye abawuliza abalungi awo Vietnam weri era kyeriko yakubye enduulu yakubye omulanga ogutakungula naye gulimu amaziga nti nno Amerika balina giragira mangu nnyo edde ku mulamwa gwe yaliko kubanga abamu kwabo in fact wotuuka mu Vietnam n'ennimiro zennyini wuliriza kino ennimiro mu ggwanga lya Vietnam otuuka nga lwo kibayita swamp oba nga tulina Luweera wano mu Uganda otina Katonga nga kuliko bulungi nnyo nnyini ddala warning signs eziraga nti field contaminated with dioxin okitegede in fact besonana ezali z'amajyega ggwanga lya America mu Vietnam tebazikozesa nakati kubanga ziri contaminated era kuliko dioxin contamination zone livestock poultry and fishery operations not permitted okitegede mwaka gwali gwa 1965 paka 1973 kakati nakati wetwogerera genti abalema kyalimanyi bali mukuwandi bakaaba kati gwakozesa kibayita 24D olunaku lwaleero gwamukozesa olunaku lwaleero gwosuubira nti byogenda okulya ebimala emyezi 3 gyokka mu ttaka emyezi 3 gyokka mu ttaka ozowa kulya nga biteredde nga tolidde butwa muganda wange. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike abaagala obulamu n'ensi yammwe ffe tuba tusimbudde mwenafe atuliza ku noti 7 noti 5 9 oba noti 7 mukaga noti 6 7 noti 2 wetuli awo tebe tunate
nga bwe tutambula bwe kiri kwa kiri munnaffe atuwuliriza kale ngenda kusoma meseji zammwe wadde ne ku simu zammwe mu kaseera kano kennyini okay 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 kane munange ekyagamba wano ku message then ngene mu maaso nkwate ku simu zammwe okay okay onagambye atya bamuyise wambere bwana wambere Ivan agambye atya okay wambere Ivan born of Mbale City but I'm in Irira. Thanks for the program Mr. Kalema I'm curious about the sudden surge in advertisement for money medicines, which seems to be a relatively new phenomenon, particularly among young people. As someone who is 27, 15 years down, though I was young, money power medicine was unheard. But these days, I've noticed that these adverts are everywhere, from TV shows to social media. Is this a reflection of genuine health concern? Or is it a clever marketing strategy? Could our modern lifestyle, including our diet and exposure to European-based media, be contributing to a perceived decline in fertility or sexual performance? Or is there something more sinister to play, like a population control agenda, as proposed by Reverend Thomas Robert Malthus in 1798? Mr. Kalema, okay, am I the only one who has noticed this? Or I'm worried for our health. Okay, Wambede ali worried. Olw'obulango obuzannya ku TV ne ku social media obw'amaanyi g'ekisajja nga busingako obungi ennyo. Oli mutuufu ne twakyogerako nze ekyo twakyogerako nze lumu. Nti n'abasajja wede bakoledde ekintu kimu. Bakugambye ekimu ku kyo ate gulu naffe obyogeddeko wewe na ku researchinga ne Malthus ennyini abamu musomako mu tubusomo economics, Malthus theory, population growth biki but yali emu ku ezo project ezoku checkinga population growth. Bakwashanga kya abantu tubakendeza senkana ki tubakendeza tutya. Akati webuze ekintu kimu. Oluwa bakoze eddagala erigenda okuba nti ligenda kukuza emmereyo, alikube mu mmere, alikube mu nnyama, alikube mu nva. Kirizo bagane ligenda kutta system yonna. Kati baziwa nti abantu mwafa da system temukyaza na kuzaala. Aba mwafa system temukyazaala. Chirita baga nti you can use food as a chemical weapon oba biological weapon nga mmere gyokozesa muteye kuba kuyana kala mukawulya bulungi nnyo nti sokozesa emmere okontrolinga population. Kati bakuwa emmere tekyali mu kiriisa n'obanga omusajja olanso okuba nti okula myaka 2 tolina mayi ga kisajja ne baga nti okay abagezigezi bakizuula ne bajja bakole ekigenda okuttira ddala ne bagenda okukulira ne bakola ddala mbwe kiza amaanyi g'ekisajja ne bakola era eddagala eryo nnyini era mukyabuulira nnyo kubanga ye trend eyo gwe mugendo nti bakitegeera kyenaga ekiri you create a problem, you fund research, then you find a solution. Ne solution yate ega kutta omuntu. Kalizibu kye batondawo kyekyo bakoze enjala ne bakola emmere ne mugirya ebyokulya ne mubinywa naye bitadde mbewo kyobutwa ne mufa ne mugaba ne tufuda amaanyi getukyali maanyi tekyazaala naga temukyazaala temufaayo tugaba bakola eddagala bwebangu bemuwulye kati Impact FM ko olimu nafa tuwiza kanve ku simu zammwe tubenga tuvaona wanji murangira wanji sebo wale kueleza gwanga n'Obuganda we bali kuliza tata era naffe nga tuwuliriza yes sebo atumbudde lwasa mayinja we waawo ekulembera endala ne zigoberera kajja ekyayogeddeko kituufu wakati kuwuliriza n'abasawo bajja ku zireegi ez'enjawulo yes maanyi ga kisajja eddagala lye batunda naye yafuuka bizinensi yes awo mumerika oyo nze namukyawa kubanga talina kyayagaliza muntu mulala wagwe n'okola ekintu ng'omanyi kyabulabe yagenda kukuba eyo bbomu eventinamu ate Trump twamwagala naye nga tulabanga n'akola ebiriyo yes ate atandise kukola bitaliiyo abasajja balina obbalabirira kuba yo abatuusaako obuzibu butereevu ate lwaki aba yeefuba nkitegeera mulangira esebo tubeera nga tuliza nomunya gwa Charles Wenda Manganga nsanso okuwulira nze ku chemical water
nnyo ku butula naye eri eddagala nzibosanga mu Buganda ekibanja ekitaliko kw'eryo ddagala eritalinamu ddagala eryo 2,4D Buganda batunafuya nnyo. Baŋŋamba nekerawo mwogerako wali ku Kotina village mbu mungi nnyo nsudde akatale kaabwe. Bwamulangira byogereko. Bali bangobesezza wano kale. Batujjeko. Kale tweyanza munyagwa. Okay. Akotina village banjagaliye ddalawo. Bali bangobesezza wano ssebo. Musudde akatale kaabwe. Kati kitwogerako kyennyini kali mukiwulira kyennyini. Just imagine. Bambekati abanakuba omulanga mu America abayambe eddagala bakola mbu litta abantu. Mwe mulikozesa munyimwe muli yegendo degulira. Alisi bali baba bayamba kwe bali bakuba. Kyokka mwe muli yegulira kati. Wanji munange. Ese umuli mulungi ogamba otyeyo. Abantu bagiwuliriza. Ese abasirikale bebapiso bakibira mu ddala. Sebo. Ani badde kusikulya bulungi. Onafuna. Yasooka okwebaza. Sebo. Nnyo okola program ennungi. Amina Sebo. Abantu batuwuliriza nnyo naye bannayuganda obuzibu balina. Nnyo ebintu by'okkopa. Okigenda mulangira. Sebo. Ate nakopa ekintu akinoonyereza busobola okunoonyereza ekintu. Kali onotaawo odde okiri ku bazungu wakyona byewwa ate olwakireete wano liye kiraba eri. Yes. Obulamu bwo bwonna. Sebo. Oyinza okuzikiriza muzoko ku bantu bange. Tetutumira mweno program. Zikiriza. Tetutumira mweno program gana bude butuweddeko bude bugenze tutumira mweno program eno program zokutumira ziba ziri endala. Okay, musajja NRM Kibogo Isa Ngolwe Kaguru agambe nti ekikulu abantu baffe basagira mu nsonga zotusomesa. Olaba abantu tebaagala kusimba miti naye ate ne bakaaba ebbugumu n'ekyeya. 2026 hono Moses Magogo. Okay, wali nnyo obulyope webale nnyo bwana musajja wa NRM Kibogwe. Okay, kino ekitontome kyo okikomezaawo. Never mess with USA. Amopo po namugwagaye mu never mess with USA. Okay, never mess with USA netegeza. Okay, bali USA yagenda yonge yagaya matwale. So si yabalumba Vietnam si yarumba America umutolwa Vietnam. America yarumba Vietnam. Kati boga never mess with USA baji kuba negira emyaka ibyo baji kubira byo nyaone emyaka 7 nga bakuba America negano okuswala kwe kubagandika bayiro obutuwa. Boga never mess. Okay, maybe ku kyobutemu bokyo bakikola. In fact yabano chiko wabano okufuira abantu edagala eri obutuwa omenche bakola po eno information jiwagwe kati bara nkokola kibata propaganda movies okola filimu ezaga nti omu America omu asuka nagenda mu Vietnam nakwa Vietnam bonna nabamalawo wamwazira banga ezarembo swaziniga simanya because bitya ng'omuntu omu yeko mu America Chuck Norris nagenda mageze kununula basibe magenze kola ki mugana wange mbere bwetu yali kyava ko ekyo propaganda movies okulaga nti nti America yebakuba kumbe libaba kuba tuli Fernando woza kakati ensibo yetu bwetambula ensibo yetu bweri aboga never mess with USA oli mutuvu mbera bwetu munange kubange esokujjawo esokukuba mulangira webale kuweereza nze Muyomba Matiya emaya kwe tulinyo tuuliza webale nyo okuuliza bwana Muyomba batobe binyo munaffe abemaya mumbera bwetyo kale wanji munange Ogamba otya munangira munange ndi bulungi sebo. Webale okusomesa eggwanga. Weewaawo nyo taata. Inginiya Kyankaaga nga abasobola tutumbudde omutunzi w'ettaka. Nsanyusa okuwulira. Tukuwuliriza. Weewaawo. N'otusomesa bulungi nnyo. N'obutonde bw'ensi. Obutonde bw'ensi bwe bukyasinze okubeera obulungi ennyo kyuva abanza ebidagala bino
ebigandaganda bendwalamu omusujjasujja ntenda ku ttale n'ennoga ssebo mukyalina ettale eyo ettale oyiiya n'otambula mu nsikosiko eyo yes olaba nti olinoga ng'omusajja omuganda era nange abazungu bannange batufuukidde ekizibu nabo yensi mwe tuwangaalira taata mbadde nkusiima busiimi weebali nnyo ssebo weewala okutusomesa ku ddagala eryo taata weewaawo inginiya kyankaaga mpongaso okay webali nnyo inginiya kyankaaga batwere nnyo abewakiso mu mbeera bwe zityo kale agambye nti no saasidde abakozesa 24D bonna webali bagenda kufa nze omubeere John ku ayinza adiwe yawali ennakasajja Impact FM kwoli webali kuliza ssebo omulangira essebo Juba Samuel Wande Kayonga Ugere nsasa okuwulya ssebo nange nsanyusa okuwulizaako weewaawo bulijjo ndajja nange okuyitako mu lediyo ku lediyo eno ssebo nga sifuna katika jamwabeera mungi kakati nze nteesa nti abazungu singa kisoboka ne mu ggwanga lyaffe bandiguddemu oba batuleetedde ebirwadde kansa kookolo tuki kwegamba tebatwagalira ddala era nze wano wembeera mu bajjajja bagenda ne bagula eddagala mu tupodi mukimanyi kufuuyira muddo ebintu ebyo mu butuufu tulya butwa wakati wogani tino Vietnam yakamala inamala mutake obukadde bumeka ate feeno bafuuyira nekimala myezi 3 ekyokulya nekituuka nesirya kati kumanaye tunaawonerawo ebirwadde amazima kale tusaba banaye batulekere ffe tukozese ebyaffe weewaawo sigadde nze omulangira ssebo tubasamwe n'ontumirangako muganda wange kubeerako webali munange kale webali nnyo webali eddala batwabire nnyo abeeyo omulangira Jumba kale omulangira good morning bro okumanya abasajja abo bazibu naddala Abamerika tebalumirirwanga tebalumirirwa nga tebalina kigendererwa olaba bakikola bazungu bannaabwe olwo Abafirika nze Brian Erugazi weba nnyo Brian mwana kuwuliriza omanyi lulinga President Bill Clinton omanyi bintu babikola nebikomawo Bill Clinton yava ne yeetonda ne mukazi we ntera nuba kubye eddoboozi erya Bill Clinton ngamba nti no I am sorry nga yakyalako naddala abaddugavu basinga okuba ne babonaabona yakyalako mu bantu be bakuba eddagala lye bakozesa experiment ya syphilis Tuskegee syphilis study gye bakola ku baddugavu mwagwa 1932 ne 1972 eggwanga lya Amerika yennyini yakikola ekikungo ky'ebyobulamu ne Center for Disease Control and Prevention ebaddira abasajja Abafirika 400 n'abakuba syphilis balabe mbu akawuka kali kati katambula katya mu musayi gw'abantu kata kugamba nene leero right now obugale bwabakuba obwo abazzukulu babulina era babulina kati kito lyagenda n'alambula nebakebera ng'obutwe bakuba abantu bano balekerawo okuba nti bafa bakendeera bukyabulena kati neyeetonda nina okwadde weetonze naye nga abantu bomulimu bamalawo bumazi kigenda mu maaso mu nsi munaffe atuwuliriza wangi webale kuweereza mulangira webale kuwuliriza ssebo ono bamuyita Jombwe Namayumba nsasa okuwulira ssebo munnange Mukama yeebazibwe webale kweyonsa okulabula abantu amiina ssebo abazungu kati ffe abo bwe kiba mu byamaka abo bakazi bajja abo bajja baffe tebalina birungi nnyo bye batwagaliza okuva mabekeri mu byafaayo waliwo ebintu bingi bye Afirika erina ebintu byeyali yavumbula nga yabikola dda kuwandiika kusoma kukola gavumenti ne Egypt yaliko super power nga ne America tenakubaawo ne bakola ebintu byonna kubanga balaga nga Afirika balina okugijolonga ne bakijja emabega ne byebaaya byonna ne babikira byonna byonna Afirika erimu ebyobugagga erina obudde obulungi embeera emiti byonna
byonna balina okugezaako okubisaanyaawo. Tulina ebibira, tulina emiti egivaamu eddagala, kati ebi byonna balina okubizikiriza okulabika nga olaba ne wano ku covid wano ensi za Afirika zavungula eddagala lya covid ne bakwiki era ne bagamba ebyo situufu biki temukkirizibwa kulikozesa kubanga temulina lukusa balaga balina olukusa okutule ebyabwe. Yes. Nebyewunyisa eddagala ebyo lye bakola ery'okufuuyira ebirime ebyebbi eno bagezaako okulaga nga babikako ddungi nnyo biki ogera n'osanga omuntu ng'afuuyira ebirime tayambadde giravusi tataddeko ku nnyindo tayambadde obulo talina buutusi eno bwe limutiikira yenna bwe banoga ebirimu onoosanga oli ng'alya buli ennyaanya mu nnimiro biki byonna kugamba nga ne bwe byeyisira okukendeeza Abafirika bo naye gye balaga mu maaso kati olaba Uganda gwe mutima gwa Afirika naye bakiriko oba emmwanyi zikala oba baleeta ebitooke ne bikala kati luli eddaffe bwe twasomeranga mu gyokusatu nga bagamba emmere enkulu mu Uganda matooke kati olw'okuba kawunga ebitooke byakanduka era bawulira bulungi kugamba waliwo engeri y'obutayagaliza n'engeri nga bali kunanga bakulaakulana byabwe kati ekyo tulina okitegeera Uganda gyeraga egenda kubanga tekyali mutima gwa Afirika ne bannayuganda twebeereremu bw'oba olina omuti gw'omanyi gusimba awaka oba olaba kati ebibuga ojja kutuuka ekiseera nga tosobola na kufuna mupeera gwonogamu ddagala lyaki kyonna byonna mayumba nebibuga na byonna webale kuwere webale nnyo bali ddala neyanziza ate nekyewunyisa kikino nti eddagala lyetugaana abantu bagaana okusimba oba lye bakyalinawo ng'eddagala ate weyisa nti abazungu bajja bannyini bano ne bali patentinga kitegeeza nti nooli naafuna obwannannyini obwannannyini nga bagga nti omululuuza abajamani baagutwala era obudde bwonna mujja kuwulira nti kimu kyo kyona kyona ekikolebwa mululuuza tosasobola kuba ng'okikolamu okujja ng'ofunye olukusa okuva mu bo olubugo patenti ezimu temunazitegera naye ng'obwiri zaatwalibwa dda olubugo olwemujja ku miti ekyo bakitegeera ddadde omugaso gw'embugo kakati luli patented abajamani kati kyebagala odukolamu kyonna kyonna munafe atuliza ojja kitegeera abamuga temukozesa mbogo biki ne bajja kukola bakola esuuti muganda bataddemu kyebayita saidi akantu kulubugaako ebbugumu okuba nti tekatta bbugumu bapreservinganga emirambo edda mugawesa olubugo kakati abasajja bamanyi ebyokukozesa babikuuma naye mutabimanyi mubisanyawo bale mubitunda. Impact FM kwoli wanje webali kuliza ssebo simanyo programu webali nnyo munaye kati bano abatunda tufode ng'abalabye kuba kati basinga abasuicide bomba kubanga oguza ekigenda okuttira abaana baguza balina tufodi ne balina emmere abaana ne bakeera ku makya nga bagenda kukomero ne babagulako chips kati bano balinga abaterorist tebalina amagezi tebakuvunaana bikogamba tobatya abo basiru bali nnyo tebalina buwonga bwe bali okay ekirungi oba ali bacomplaining of course nti akatani kasudde gule nafu mukama wange gubawa mmese nampita naŋŋamba abcd n'abindaga naye of course ate ekkoba okaljewo kubanga abantu kaffe tebakyagala kulima baga kufuuyira bufuuyizi kati olaga mu kifo ky'okulima olulimi lw'ikaimu kakubemu bomba zizo bwezizo naye tamye kigenda mu maaso kigenda kubeerawo mu maaso so embeera bwetyo omunange bweri bwetyo etambula naye tujja kubeerawo tetujja kugambwa ate biki omanyi onzijukidde ku kyago nkyalamuze ekyamanyi g'ekisajja gali okuba nti obulangu mula bungi nnyo ate mukyabuulira omanyi babuuza lumu omukyala bamuyitanga yali ani yali bamuyitanga Oscar Wilde mwaka gwa 1895 bambuuza nti nno yagamba nti nno statement yali nti the ideal husband for any woman yasobola gamba for a white woman naye nagamba the ideal husband for any woman
is a black man. Nti kugamba omuntu yenna yebadde taata oba yebadde semaka eri omukyala omweru n'omukyala yenna omulala alinako omusajja muddugavu kyokka oyo akyogera mu muzungu kitegeeza kyo ekyo muganda wange oyomba amanyi mulina kaduga kendeeze olima gakendeeza banalimu ne babawaana gwasembayo mpe wano wangi esebo kyendi yangu ago obudde bumpeddeko nva kumpewo esebo nkulamusiza nyamanya gange zetofa munagomba yesebo tofa mulubaga sausi ekya kibuga kya meya mbeera towe lubaga kakati zensonga nga bwenzirabye esebo nze ndabika nga sigenda nyigira nnyo muzungu ono olw'ensonga munywanyi eddagala eri alireeta atirisi waali badde ofuuyirako sizoni eddako n'olima bulimi yes naye abannayuganda beesiba ku ddagala lino ennimiro neefiira ddala yes so ekirala munnayuganda yennyini ola ogenda n'ogula eddagala nebagamba mirakamu emirundi ena oli neyeekatakira obuweke bubiri naye ng'amateeka gambwa emirakamu emirundi ena inaanira bubiri ekirala nina bye nalabye kawempe walirabye uganda muno takwagala nkusibudde lwaki onenya omuzungu kale beera bulungi base opogomu ekyo tabudde olunaku lwaleero mbeere bulungi tubaga nti mwekuume ebyaddala era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.